Mwaya division nyongera okubategeeza baganda bange mu mwenna abali eyo 226 Mashallah tukomyewo DJ Jacob omutuuze mu office eno Mungu wanaaba yagadde saa Mungu anukule dua zaffe akomewo ndowooza abantu bebuna Mwaya tabayisiza bubi Mashallah mulaba byakozeeko nga weewaawo ekipande kye ekyokulawunda about yezzana tekiriiwo polisi yakisazeewo agenda kumbulira ensonga lwaki kimwe yanoonyerezaako ensonga lwaki ekipande baakisazeewo obuzibu bwonna bwavudde ku ki muganda nga Ekarem Fashions nkutumiddeko asangibwa ku Ndabukera Plaza level 2 shop number H15 H16 Mashallah mugende mu muwagire ali mikati mbebaza okunnambuza ekibuga ekikulu n'ennyumba ya Mungu omanyi ekibuga ekikulu ku dunia kuno kibuga ki kibuga kya Nabbi kibuga ki ekibuga kya Nabbi bakiyita kibuga ki sose kubuza bantu ompuliza mbibuuzo mbadde jagala kale soko buuza ku bantu nkuddemu ekibuuzo unatusonyiwa kitokita kyakyambala kati bugera na butabukamu mulabusiza kubanya ne basewa manya bamita DJ Jacob mutuuze ageeka akugezebwa Jacob Kansumente muri bulungi nnyo meya wabuna Mwaya alikwera ddaka atalina tabbu atazalawo atayisa muntu maaso. I respect you to the fullest. Big up on yourself. Yona josinzida abale Dubai, abale Canada, abale Turkey, abale Vancouver. Tukatandika okubatumira kuna amanya gammwe tegenda tusima era tujja kutandika okujja comment eyo oba ine ekibuzo kyonna kyosobola okubuuza kiteeka comment next time tujja kijjayo tukiteeke waawo tukikuddemu tukifule topic kyoyagala tugereko kyonna will be able mashallah okitegeera. Big up on yourself. Ekibuga kya Nabbi kibuga ki kibuga kya Nabbi ekyoka nze siri musiraamu wangamba abisoma naye byobusiraamu binnyumira bakiyita Madina Makka ne Madina kye kibuga ekitukuvu ate Makka yeki Makka ewali Kaaba nyumba ya kati wagenda Madina wagenda Makka jombi agendayo siima ku bantu abakutwala kyeki nagamba eddiini yaffe omuntu yateekamu ssente ogenda okukola umura asinga okumanya kyagenda omusasula mbamuyita Mungu guno omukono wegugaba guno tegulina kumanya kati olina mwogerako nti yakuyamba era mwebaza paka kati bamuyita Sakozi Farouk. Big up on yourself Sakozi Farouk. Lwagwaffe tolina genda ng'oga abantu era abantu mulina ombaga nti Sakozi Farouk yakutwala e Makka ne Madina nagenda ku nyumba ya Mungu nensaba Allah amumalire buli kimu kyalina naam trip yakumalako sinema olugendo lwokka milioni 5 omuntu okuteeka milioni 5 mu Uganda ya leero yaziteekamu Sakozi Farouk aba akwagala era Sakozi Farouk kyaliwo milioni 5 Sakozi Farouk. Big up on yourself. olugendo nange omwaka ogujja nina okutwalayo omuntu e Makka ne Madina twala inshallah Umar ali distance nange zikyali wange ekiryawo Umar amanyine essimu yange yerambozezaako amanyine wensula gomanyi wensula ngenda kutula senfuma mashallah e Makka ne Madina so Madina naku 5 Makka naku 5 abireyo agende akufune atusabire agenda alabe ekibuga ekikakamu ekitukuvu inshallah kikakamu atole ku mubaka salamu alhamdulillah kuba omubiri gwe wegulyawo e Madina amina atukeko ku kifo nga woosaliramu obanga asalidde mu jjana direct amina ebyo byonna biri Mekka biri Madina amina kati e Mekka alambule Nabbi we bamuzaalira alambule empuku Nabbi mwe yali Isa we yagenda ku lusozi alambule museum y'obusiraamu atuukeko ku Kaaba avaine oba watu tutafanya kitiba cha haji e Mekka oba e Madina kasitoto nya woti ku kisaawe bakuyita haji naye bakuyita haji kati ensonga ekigambo haji kitegeeza mugenyi wa Allah kyobola babbo oba ogenze kuyijja oba ogenze kuwumura be ekigambo haji ate omukazi bamudde bali Ajati. Ajati.
Okay. Kitegeeza mugenyi wa Allah. Mugenyi wa Allah. Nze nalima nti agi kiba title nga eno kutambulira ko bulamu bwonna. Era kutambulira ko bulamu bwonna. Kati gwe Haji Muzeeyi. Okutuuka ku ekyo ekifo gwe Haji Muzeeyi. Mungu yabasazeewo. Gwe Haji Muzeeyi. Si magezi gaffe. Kati gwe Haji Muzeeyi. Mashaallah. Alhamdulillah. Gwasinga. Si magezi gaffe. Kuba bangi abalina ssente. Abatasobola. N'okutwalayo omuntu nga tasobola mutwalayo. Nga ne mu mutima gwe ekirowoozo takiriimu. Takiyina na kiina. Naye Sakozi Faruku yeekwatakwata ku busente bwe butonotono bwa YouTube bwafuna. Nagamba mashaallah. Gendako ku nnyumba ya Mungu. Tekisinga okuba ekirungi ekyo. Era otuukawo wali nolanga buli kimu kikyuse. N'ogendako Kasozi Swafa ne Maru. Tekisinga okubeera ekirungi ekyo. Nolaba abasajja mbufe kyeyatuuka bisa kajanja. Nolaba abasajja bagaba. Nga tayagala wadde omugambe mbu owaye neeyanzizza nga te yakusika omukono okuwa. Ebyaddala. Amazima. Nga kimunyiiza nnyo okuwa n'ogaana. Ng'era awulira bubi. Nga woogaana. Ye essanyu lye. Kugaba. Emeka waliyo omusana kati kumpi wali ng'onaatera okukkirira ku Kaaba. Waliwo omusajja kuva ssaawa bw'omba seerabidde kuva ssaawa 2 ez'okumakya paka emu ey'olweggulu yagaba amazzi ag'okunywa ga bwereere nga gannyogoga agaleeta mu bimotoka n'apaakinga awo. Kino kiba kinaatera okuggwamu ng'aleeta ekirala buli lunaku. Ennaku 5 ze naliyo buli lunaku. N'abaagaba ebokisi mmeka awo? Abagabe mangi. Kuva ku 2 ez'okumakya paka emu ey'olweggulu. Abagabe mangi. Kati ye yakyewa ekyo buli lunaku. Allah amubalire. Kyekyo gisizaawo ekipande kyo? Ekyagisizaawo ekipande kyange nti President Museveni abadde agenda kuyitaawo nga tayagala okulaako ekipande kya Nuupu according ku bintu bye nawulidde. Ye ng'ebibyo kwebiri. Omanyi nze kulanga nzikiriza nti President Museveni si yabikola. Nga nze kiga nti si yabikola era simuwagira. Naye mulimu abantu bya office abatakozesa common sense. Abasiru mu ntegeera. President Museveni abantu bya office okuddukanya campaign ze abamu ku bo bakozesa bubi office zaabwe. Mu mateeka mulimu amateeka gakkiriza okubeera n'ebibiina by'obufuzi bingi. Era kyatteeka okukkiriza okulaga interest nti n'ogenda kwesimbawo. Naye abantu ba NRM abamu bakwata office ze baabawa ne bazikozesa mu bubi. Simanyi kigendera kyabwe kyakuvumirira Museveni. Simanyi kigendera kyabwe bakyakisimanyi. Naye bakutte buli kipande kya Wanuupu ne balekawo ekya Wakasimu kibiina kyekyo. Akasimu aba independent. Akasimu kibawale kibiina kikozesa. FPP. Ekyo ne baleka aba independent, ne baleka aba DP, ne baleka aba NRM. N'ebibiina ebirala. Ne buli kya Nuupu kyonna baakigyewo. Si kishoweka. Si kyange nzekka. Ekipande kyange ekyolaba ekyo okubeera nga wekiri awo kyamalako $2 kitundu okuyimirako awo. Oli n'akwata n'akikwatamu n'akiyuzaamu wakati n'atambula n'agenda nga kyekimuwa emirembe era nga kyayagala. Anti bagamba nti bakolaga nti bakola nnyo. Naye ne beerabira nti nno President Museveni amanyi nti opposition gyeri. Nze kulwange mukulaba okwange nti akimanyi abantu besimbyewo mu bifo ebyenjawulo. Kati gwe kiki ekikeera ku makya okuziyisaamu ekipande ky'omuntu nga tukimanyi tuli mu biseera byakalulu. Sigamba nti akitimbye awantu wabi. Awantu akitimbye wali gazetted wakkiriza okubeerawo ki ekipande. N'atimbayo kya Museveni ekyo n'akijjawo. Wano bakutte omwana wa Nuupu ng'ayuza ebipande bya Museveni bamusibye. Naye bwe tolina bwebasibira. Omwana wa Nuupu abeera mukyala bakiyita Lufuka Dobbi. Bamukutte ne bamusiba lwakuyuza mu kifaananyi kya President Museveni. Kyokka ebya Nuupu babiyuza. Kyokka ebya Nuupu tolina gy'osobola kukola kuwabira. Ababiyuza baba bambadde obukookolo nga n'emmundu bakutte emmundu.
Bajanga bayuza kimu. Nibagenda nga bajja yuza kimu. Ne babitwala paka ku CPS waliwo CPS ekizimbe kiri awo. So oba mumpalaize babeera. Ne babiteeka awo. Byonna ebipande byonna bajje biri awo. Omwana ekikendera kyabwe ki? I think kigenda kyabwe kulaga President Museveni bakola. Naye nga mu mateeka campaign we zituuka tuba tulina okubisa ebipande. Mu mateeka buli muntu waddembe okuwagira kyayagala okuwagira. As long as tekikumalako mirembe. Kati kwetebereza ekipande tekissa tekyogera kiri awo. Kiriko Bobi Wine ne Jacob. Tekiri mu kkubo. Kiki ekikuleetera okukijjawo? Senga kyabadde mu kkubo mbu wookitadde emmotoka teziyitawo. Era mulimu ebipande kati ebya bibiri mu kkubo. Olaba Ntebe Road biri mu kkubo naye tekikkirizibwa mu mateeka. Nti ekipande empewo eyinza okifuba ne kijja nekikuba sayidi oba mira y'omuntu nenvako akabenje. Naye ekyange kiri beside ekkubo. Kyabadde ebbali. Okitegeera. Kati be bamu ku bantu abali mu office abazikozesa obubi. Ate no tulina bangi. Abali mu office nga bazikozesa bubi nga yakozesa bubi office because bamuwa abakuumi bamuwa emmundu bamuwa ekitiibwa nti president advisor simanyi RDC RCC nga ye MP simanyi minister nga bakozesa bubi office zaabwe. Nze okuva wenakeera ku makya n'empandikira ba minister bonna abali mu Uganda wenakeera ku makya okukakasa nti abantu abali mu office abo tebamugaso waki bali mu office abo. Nabawandikira nga mannyonnyola ku baana abaafuna obuzibu mu COVID. Teri muntu yanyamba okoleka omuntu kinoomu naye bali abali waggulu awo nategeera nti tuli ku abantu abamu bali mu bifo nga tebamanyi ensonga yaki bali mu bifo ebyo oba bekusa bokka. Exactly. Newuunyiza nnyo okulaba omusajja omukulu ng'akutte akambe ali mu kusala kipande ekitoogera ekitali mu kkubo naye ng'afinga comfortable nga waliwo n'abamukuuma naye ng'ate ffe abeesimbye ku opposition tetulina muntu atufandinga ssente ffe tuzeeteekamu ne mutunda ebintu byammwe okitegeera noweewola okitegeera n'osinga ennyumba kuba nnyingi ze batwala konze kati kankubira akalu k'omwaka oguwedde kali akaggwa kandeka mu mabanja wolunza abantu abakyamanja n'ensaza kati bammanja Sylvia Agnes ammanja emyaka 5 ejja mabega kandeka mu mabanja so abantu bano bajjaga be baamuleeta nga mulimu amazima neki n'obwenkanya naye olinnya mu politics amazima n'obwenkanya tegabaamu gakuvaako aba politics kyova muwula mu kitabo ekitukuvu ekya Quran kye bayita Quran temulimu aya esupportinga kunoonya kalulu mu muzikiti ne mu Bible temulimu olunyiriri lukkiriza genda mu muzikiti aba kuguba mu church kuba campaign kyova nze sibikozesa ebyo tojja kunsanga mu muzikiti nga nsaba kalulu tojja kunsanga mu church nga nsaba kalulu tekisoboka kubanga ebifo ebyo bibiri mbiwa ekitiibwa nti bitukuvu ate mulumbe naye sinonyizayo kalulu mbaga naye sinonyizayo kalulu kweyona betwogera ebyo babikoleramu sinonyiza nga nze sigamba ngo tonoonya bibyo byeyagala nenze enzikiriza yange nentegera yange ey'obwongo kulwalira mulimu ebintu nga nti ntabakanya nenga nti kisojja kikola nkufuna si because sagala kikola nti because mmanyi nti wenakikola nja kuba mpisizaamu Allah subhanahu wa ta'ala amaaso mba mpisizaamu katonda yakeera ku makya okutunda eggulu n'ensi amaaso kyesaagala kubanga waffe mu Bayibuli ebya Kayisaali bya Kayisaali n'ebya Katonda bya Katonda bwe ntuuka mu church sitwala bya Kayisaali mu church oba bakyuziza olwakwa President Museveni adde agenda kwewandiisa even President Museveni agenda kwewandiisa yaleeta etteeka ne bayisa mu parliament erikkiriza ebibiina by'obufuzi bira okubeerawo sinze yabireeta saaliwo nga babiisa nobbiisa nali mwana muto yali ye ne baminisita be oba ne ba MP be bwanga yakkiriza opposition ebeerewo agitweetinge kyenkani nga ye wayagala bamutweetinge yewandiisiza yes ogutali musango kikyora ku byabaddewo twala ekipya ekyabaddewo ekipya kyekifo kye bakyusizza nibakiteeka makindisa abagabo wala ebyokulonda kati bagenda okutuula yes bagenda okutuula kyokka kyebakyusizza ebibuuzo yabizeemu abaana bebabadde bamubuuza nze pa salute omuvubuka ow'emukono yayimiridde ku magulu g'abiri n'aga President Museveni abantu bazaalira ku sementi kyokka nga tulina nga tulina minisita namba minisita mulamba multi billionaire alina sente empya n'enkadde naye talinyangu ku malwaliro ga gavumenti galambula
niba mu minister takira kumajira kangene ndambuleko center 2 oba 3 ndabe efaanana etya bye tusindika bituuka because abera mu Kampala muno naganda lero walero ngiragera ku machinde sabaga buluna kulumu agereke endejje agereke bunamwa tachikolangako kyokka minister unaga onsasage ya covid ojomulante ali active niye kati wabanga tewali bintu ebyo abasibi aliko omwana oyo sengana ade ne senenga ne miliyoniya nani muliza akadde because bantu batini nnyo abayimira maso ga president Museveni ne bamugamba amazima yayogedde mazima lwakwantaka akuwulira amazima naye ayakuwulira bulimba amatuge gaye manyire okuwulira obulimba kyovala bera afuddawo nagamba nabbanja nabbanja mukozi manya jabbi noonyereza akajabbi mukozi yenga nabbanja so wagira kibiina kye naye nga ye omuntu mukozi utakolanga ebivulungu mulane ku mulyango ng'abeerawo nga ye nga janasoloze sente mukozi ebyaddala nabbanja I think muba minister be ndi proud about nabbanja mukozi okwebaluwa yange naye yagala ogiddamu nabbanja omuntu yeerabira kasita atuukeri no prime minister tolina kwerabira prime minister tolina kubuusa maaso anti toli wa NRM kyoweerabira even if bw'otuuka mu buweereza nga bakwita minister oweereza abantu bonna bwe bw'obugwaga obuli mu bantu nti obeera mu office nga oli wa NUP tolina kuweereza ba NRM olina obbaweereza olina obbawuliriza nze ene wange ebunamwaya waliwo omusajja ddala aga kutandika essomero wa NRM naye nga nina okgenda ku ground nkebere ddala essomero lyagenda okuteekawo ddala alina emitendera ayagala bbala wange muli kumandinge bamuwe license emukkiriza okukola essomero alina emitendera wa NRM ne ku kyalo wagenda okutegeka bamanyi nti wa NRM wenatuuseeyo ku kyalo baatugamba omusajja wa NRM tolaba alina wa NRM lwaki tukivuga tutyo mu Buwarabu mulina ekigambo kye bayita akra bakita okusoma bakita akra mu kitabo ekitukuvu mulimu ekigambo akra kitegeeza soma bantu bangi nnyo bali mu Uganda muno tebaagala kusoma loolu z'abakulembeze bantu bangi nnyo bali mu Uganda bamanyi loolu z'abakulembeze ndala nnyo chairman wa LC3 alina obuyinza obukuwa license ekukkiriza okuteekawo essomero oba oli wa kibiina ki oba oli wa kibiina ki tolina kusosola chairman wa LC3 alina obuyinza obukukkiriza ofune emmundu kubanga yakolera security mu ekyo kitundu chairman wa LC3 alina obuyinza okutambulira mu mirimu gya gavumenti ejja oba gavumenti ya DP eriko alina obuyinza okutambulira mu mirimu egyo chairman wa LC3 president wajja oba minister wajja ng'ajje mu division ye alina obuyinza bumukkiriza okumuwera okaminga naye abantu abalonzi tebakimanyi kati wakulaba ng'ozze ku kyalo ng'ogenza okwetegereza kati baatugamba oli wa NRM navudde mu mmotoka ne bagamba nedda bw'obeera omukulembeze ng'oli mu buweereza olina okukeera ku makya okutuukiriza obuweereza obwo obuweereza obutali mu kusosola mawanga maddiini olina kuweereza bonna abali mu kitundu era nze kyovala ntuvuumirira nnyo nti baga nti kino ekitundu ffe tulonda bakatuliki teriyo mu kitabo ekitukuvu kigamba nti londa omukatuliki tekiriimu Katonda yali mwekkaanya nnyo ensinga egyetambula naga nti politics ali kutuuka ekiseera n'ayawulamu amadiini n'obwakatonda n'agamba ebya Kayisaali n'ebya Katonda bya Katonda era mpalana nnyo ekintu ekitundu ekigamba nti ffe tulonda abasiraamu tekiriyo ekyo anti omusiraamu ayinza okwayagala otegeera ebiruma abasiraamu muganda wange obuweereza buwa buweereza ne society wogitunulira enamba esingamu obungi y'abasiraamu even if society enamba esinga obungi baba basiraamu bw'oŋŋamba nti mulimu aya mu kitabo ekitukuvu nga kikukkiriza okukwata politics omuteeke mu busiraamu nze ngenda kuwa akakadde jimpe aya egyo mashallah ngenda ginoonya osokuwira omuntu yena omubuuze teriimu tewaliwo bogerako politics kuyingira mu kitabo ekitukuvu ekya Quran taliiwo era wookera nfunira omusiraamu yenna gwomanyi amanyi ono gwengenda okubira seeka mukubire bebamu benali nabo kuwumula mukubire omumbulize mu kitabo ekitukuvu ekya Quran mulimu
aya oba mulimu muzita aya sicho mukubi umala ko yasuza akola sa Allah kiriza kwate kuba sagala kwogera kintu kyesinaako bwino bwagana okwatangana ng'enkubiro wange yona sheekh wonange nno wange nze nina imaamu nina bangi nina ne Sheikh Kasimu mukubiri ne Sheikh Kasimu sasa ali mu kilasi jukira ali Madina ali mu kusoma takwata akubire Sheikh omulala ino Sheikh alimekati twagala anakwata gwe tunagenda naye ate ani chairman waffe oli atukozeho obi nga taliiwo wa alaikum salam kwatodo ogamba ota Seeka oli bulungi Seeka alimikati egamba kimudwa Allah kakati Seeka sande tugenda kutandika kusomesa ababadde mu bigere masha Allah inshallah tusaba Allah akkirize amin esimu eno eri mu lawodi ndi mu kulikodinga n'omusajja gwe bayita DJ Jacob omutuuze oba omumanyi alina ekibuuzo kye kyambuuzizza nga kyetaagamu abamanyi mbadde nsaba akikubuuze Seeka Seeka salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh dada oli Seeka omanyi nga nti dada oli Seeka bantu bangi nnyo mu busiraamu mutolera salaamu nga toli musiraamu n'agiddamu ng'agiwetaaweta bw'ati naye nga salaamu ze ngimanyi etegeeza kintu kirala nti emirembe gibeere gy'oli nange emirembe gibe gyendi si kyo taata nina ekibuuzo kye nkubuuza onsingako okumanya eddiini yammwe waliwo aya mu kitabo ekitukuvu ekya Qur'ani ekkiriza politics okuyingira mu busiraamu ekkiriza politics okuyingira mu busiraamu oba ewagira politics ekibuuzo okusinziira engeri gy'okibuuzizzaamu kale kati kankibuuze wendi mu kitabo ekitukuvu ekya Qur'ani mulimu ekintu ekikkiriza politics okuyingira mu busiraamu oba wa mu busiraamu kubanga obukulembeze bwa mu busiraamu naye sirijja kugamba nti nina aya eri direct gye mmanyi nga yeegamba nti obusiraamu bukole politics kati wenkera kumakyana enjogera statement wendi nze gyendi ndi mukulembeze ningamba nganze Jacobo siri musajja musiraamu sikkiriza kunoonya kalulu mu muzikiti kubanga nze omuzikiti nganze ku saidi yange ngutwala ng'ekifo ekitukuvu ekyenjawulo era nengamba nze nganze toli mukatuliki oba toli wa ddiini ndala sikkiriza genda mutuufu nnyo lwaki mba mutuufu njogera statement bweti kubanga mu busiraamu ffe omuzikiti gulina amateeka agagufuga mpulira omuzikiti kye tugukoleramu kusaaliramu swala kutenderezaamu Katonda mpulira era nabbi sallallahu alaihi wasallam yatusomesa obusiraamu olaba yatuuka n'okutuziyiza okulangiramu ekintu kyonna ekibuze oba okulangiramu ekintu kyonna omuntu kyalonze oli abuliddwako ekintu okujja okirangira mu muzikiti nti bana ekintu kyange kimbuzeeko ani akirabyeko ng'alangira mu muzikiti tekikkirizibwa oba alina kyalonze najalaga nti bannange waliwo ki kino kyennonze ani nnyini kyo ng'alangira muzikiti nabbi yakiziyiza ekyo so omuzikiti gwo gulina empisa zaagwo mu mbeera y'eddiini y'obusiraamu bye tukoleramu kusinzizaamu Katonda alhamdulillah niyanza nyo tata niyanza so mu mbeera y'okunoonya obululu abantu tuba tulina kubafulumya mu muzikiti ne tubazza wabweru w'omuzikiti awukkirizibwa bulungi okwogera nabo n'okubasaba obululu amiina essebo niyanza nyo sebo kugamba ku nsonga eyo ow'ekitiibwa ssebo niyanza nyo sebo Seeka essebo wanyi ssebo enteekateeka za okutwala abantu mu umura ziri zitya ku alimikaati inshallah
okusoma kutandika ne Sunday eno ya wiiki eno gye tulimu inshallah. Naam. Paka mu kaseera we tunaatambulira era tusuubira okutambula ng'ennaku z'omwezi 3 inshallah omwezi ogw'ekkumi. Inshallah. Naye nga bwe mwabadde musoma Sundays ezigenda okutandika ne Sunday eno ejja. Naam. Tujja kubeera mu kusoma nga mwe mwasomanga. Inshallah. Inshallah. Esewo. Kati nteekateeka ekitegeeza omuntu yenna alaba puroguramu eno Esewo. ng'ayagala otambulira mu kitongole kyammwe ebisale ebiri bitya? Ebisale tuli ku dollars 1,305 ye package ya October. Naam. Inshallah taala era ayagala okutambula naffe tumusaba ajje mu office Nateeta mu Bitaala. Oba osobola okumuwa ku namba zaffe ozirina bulungi n'atukubirako ne tubeera nga tukwatagana inshallah. Inshallah. Yes. Watuuka ku Bitaala adda side ki? Watuuka mu Bitaala wennyini mu Bitaala abuuze ekizimbe okuli Bank of Africa. Kati watuuka ku awali Bank of Africa ate wansi mu basement w'ekizimbe ekyo wajja okusanga offices za Al-Miqati Tours and Travel Agency. Mashallah. Yes, sir. Sa Allah kirize. Amina, sir. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bwabanga temulimu nga tekinzikiriza kujja kusaba kalulu desizanya politics mu nyumba ya Allah Katonda. Simuzanya. Bwabanga omuntu ali wali afudde waliwo bannamwandu waliwo abaana waliwo bamaama waliwo baani abali mu kunyolwa sisobola kukwata kazina nga bannange nsaba kalulu never, because manyi abantu abo tebali mu normal sense zaabwe bali mu kusiibula muntu waabwe mu bulamu obuddako agibumule mirembe bali mu kuba bufaananyi senkati tuli naye senkati akola kino ate nze mbagende mu nnonde waliwo ak'obuntu we kalina okugira mu politics. Waliwo n'okuswala we kulina okugira mu politics. Waliwo n'okukera mu kyokugamba nti nno yes politics mulimu naye nina ekintu ekiyitibwa okuswala mu mutima eri Allah oba eri Katonda. Mwana ono asigaza omulimu bw'oba ggwe nganzaani bw'oba ggwe nganze yabuze ebibuuzo mba neeraliikirira omwana agera kusigaza omulimu bw'aba omugezi ebibuuzo buli wokyalinginga President Museveni n'alaba nga tomutya akusembeza kumpi akuteekemu feeyi eyo. Nze nali nkirabyeko nze nabuuzaako President Museveni ebibuuzo byange nemugamba musajja gwe tetwakwetamwa just obuzibu bwaffe tuba tukulyetingira tuba tutegekera tuba tubala nti omunsi tujja kubeerayo obuzibu ffe tetulinako tabu wandifuza emyaka gyonna gy'oyagala naye azilongaazi mu ddwaliro waliyo eddagala azilongaazi mu ddwaliro bamaama baffe bazaala bulungi azilongaazi omuntu wakeera ku makya n'awaaba omusango afuna service azilongaazi nti omuntu emirimu si gy'abantu balondemu okitegeera nambuuza gwe okolera kampani emugaba monitor nangamba nowanda bakuwe $8,000,000 naye ku $8,000,000 gye bagamba oli yanga ntukwako 5 ku 8 nengamba President Museveni muleka sente zammwe twala sente zo sina zinzaagaza $8,000,000 yes ofunako 5 nange nalina wajigaana wadde siri bulungi nengamba nze nkuze kutuuka siri ku sente ya President Museveni kamwesonyiwe era we nategeera nti ayinza okera mu kyokkuwa ekintu mu lujjudde lw'abantu ng'akikuwadde mullo oba alina password ye gy'anyiga bunyinzaga temumuwa gyasoba nga bya bufuzi n'otuuka era ogeno kibanja n'otakifuna ono mwana yakitegeeza abadde muvumu tosobola gwe tomumanyi oyo omusajja ekisookera ddala alina format gwe beetegeeze bonna ne basale musale baani bonna abantu abakulu abo abali mu bifo balina format yemu bwagamba meeting ya ssaawa 5 ajja 7 nga mukooyi ngaototubaluma ate wajja atuukira mu bakanga mwenna wabakanga nembeeramu ki okutya kakati jjo nga yakamala okwewandiisa entebe ndulina yasanyaladde ebipande tebiriiko ebya nuupu nayegenda nayewandiisa natako mubuuza ebibuuzo ekyo kakyoka kikyaba ataddewo ebeera fiya kati gwe munamawuli okuyimira ku magulu gwemunabinaga nti munnange wayimira abantu wooti n'ogamba eddwaliro wetu naye nga lyerete bye byo
nkufuna eddwaliro lirina MP Mulamba abadde mu parliament ebisanja ebyo emyaka 15 n'ekizibu ekyo takitabolingangako ku floor of parliament takitabolingako ne ku TV kwabeera takyogerangako oyogerawo otyo njujukirako mu covid batwalako bannamawulire eggulu nagenda nga Salatu wakakadde akakadde akatugamba jjukira tumaze ebbanga tetukola naye akakadde akatugamba alina omulimu gwayagala okutuwa tukavalinga ebyo ebintu byabwe ebibakola simanyi namunkekeera ebyo nempanika omukolo nemubuuza naye sali otuwadde akakadde tusoose ne tukunyonyola ebizibu byaffe bye tulese e Kampala nga sinakingi n'ennamba eri wano sente ezatuleese twewoze neewole tusuze mu wooteri ennaku 2 tubadde tulya tunywa tugenda maize tudde e Kampala tusasule rent kati gwa akakadde oyagala katuwa tukakolemu ebintu byo tugenda siga zaaki nga sit down ne bansirisa ng'omukyalenjinze era bangoba ng'omukyalenjinze tebaagala abantu babakyalenjinga bangobanga mubuuze naye akakadde kootuwadde abo abasajja bwakutegeera nti nno osobola okuyimira amagulu gabiri n'omugamba ekintu nga tomutya oba threati ye era tasobola kuddamu kwesembereza alina okukwesembereza alina okunoonya engeri ki gyayinza okukunafuyamu kyova olaba bakozesa nnyo ssente osirike era oba bakunafuye nti nono oyime nogamba ishe yajja kuwa State House netumuwa ssente bakuteekamu fee eri nga nowonaayogera bajja kugamba oyo twamuwa ssente so yefiya gye bateekamu bannayuganda naye nnyoga okujjukiza nti nensi eno giraba tekungulwa bajjajja baffe balako emirembe mingi gye tukubye emabega naffe guno omulembe tujja kuguvuunuka Allah subhanahu wa ta'ala akyanoonya omukulembeze oyo anagatta ffenna ate atwawulemu akyamunoonya oluusi oluma kubaka nga waali nga akyamutwala mu process entuufu gyalina okubeeramu omukulembeze tugenda mufuna lujja kukeera ku makya tukyuke lunaku kujja kubeerawo eruti nga President Museveni avuddeko mu kuyinza bwa Uganda nga kuliko omuntu mulala nnyo omulala oyo omuntu agenda okubeerako ajja okutwala Uganda mu maaso mashallah jamani olwavudde okwewandiisa ani oyo Hassan kyekiriwo Antoli mawulira atongamba kyekiriwo oyagala kundabisa kyekiriwo Hassan oli stadium kwewandiisa n'akubalala eyo yasoose ekololo mu kisaawe bingi ebyabaddeyo oba nsooke nkuzanyira statement ya Chameleon zanya abantu bagitegeere baleme kugamba mbu Jacob byali mu kwogera bigambo bye wemwami bane mukama akube President Museveni kubanga tukoledde eggwanga birabikako babeka bansabira bwe nalindwadde waliko kubanga wansabira webalege babere ddala kati wakati muziwa wonna President w'eggwanga yakwatibwa ekisa nakubira essimu nabuza kyekyetagisa okukomawo ebyeggwanga lya Uganda lino mumpe omuga mukulu eyandabira yansasa eddwaliro respect n'olwensonga eyo omukwana gusinga obwona ogusangawa abala tebatwagala lwaki twegana batwagala bane obudde butuuse tulonde nze nanebakyali bange nze kumanya nonda President Museveni nonda bansi bweki n'okwagala eyagalema ku lupapulaegenda so tukerengako baleke bawuzaawuza mwawule bizinesi n'obukulembeze waliwo balimu nga bali ku zi bizinesi naye President Museveni ali mwekwa ggwanga taswalesi sonola ensonga eyo buli waaliwa NRM kumulabiranga ddala Scorpion Shaba yeesimbirawo ebbakuli na mirembe yeyo ebimu ku bigambo bya Dr. Jose Chameleon byayogedde nga ali kulala ya Museveni Chameleon tomunenya era Chameleon kuva dda wa NRM Chameleon se yajjako independent nga yagala bwa Lord Mayor jajja ku independent nga yagala Lord Mayor nagera mu nopu ne mu makadi najja independent era ebintu ku byamuminyisa kadi because bamuyita Chameleon yekyusiza mu kitingambazi
Chameleone obulamu bwe bwonna President Museveni amuyambi ne Mama Janet. Okay. Chameleone saazo nalodde mabega wa mitayimbwa. Naye state emprotectinze nnyo okutuuka paka wano waali. Nkufuna. Ku bintu byakoze tebina njawulo na President Museveni byakoze. So kyekiki kinaga nti abantu baba bakubwayinza oba balina abantu balina obuyinza balina engeri gye batwalamu amateeka mu ngalo nga bo okwogera ekyo kyayogedde nti nze simanyi biki Saka ndi ku division mwana jamu ne gayo ngenda gendayo oba motoka oba gamba Peter tugende ne Peter gamba tugende ne Peter so agambe we yali omulwadde President Museveni yamujjanjaba ye ng'alaba nti okukwata essente ze baamuwa ennyingi n'ajjanjabibwa mu Amerika zisinga Abannayuganda bakolera obujjanjabi ne babusanga mu nsi yaabwe. Ye ng'alaba nti ye okumujjanjaba nga ye omu obulwadde n'Abannayuganda abamuwagidde okuva ku limbalo lwasookera ddala paka waali oba obujjanjabi mu nsi yaabwe nga bwayagalira obujjanjabi abufuna ye nga kyalabamu ekyomugaso. Yali ayinakola atya Chameleone tasobola kwogera mazima. Amazima gali nti yali agenda kufa bamulinyisa bulinyisa nnyonyi ne bamutwala wabweru. Kati olwo omwana yamuwagira kulimba Mambo Bado oba Beyi Kaali nga maama we talina busobozi butuukira President Museveni nga maama we talina busobozi butuukira muntu mugunene mu gavumenti yaffe bufi. Lwaki twagala Abannayuganda nga bafu? Kyova nze nyingira nnyo MP akera ku makya n'agula ambulance nga linga agamba nti nkwagala bw'olwala ambulance ekutwala ewa mu ddwaliro ki lirina obujjanjabi nga ye MP waalwala agenda Kenya kwa Gakani. Essente ozikwata eza ambulance z'oguzi n'ogulamu n'ogamba nti eddwaliro ly'abakazi kuzaala. Ne tumanya nti Yesu musajja yakoze eddwaliro eryambako abakazi okuzaala obulungi. Kubanga amalwaliro ga gavumenti abakazi bazaalira ku ttaka kyekituufu ge mazima. Nino laba olina ganze bannaye President Museveni mwagala nnyo musiima nnyo we nalwala yampeza ssente ngenda wabwere ne banzijanjaba. Olwo ate abali awo boyimbira abavuka ababadde abasiru nga ggwe abambadde yero basiru ngani nga ye mbadde mwe ogamba nze nze siri wa yero basiru nga ye ababadde awo abatamanyi nti mu ddwaliro Mulago bw'ogenda nga accident eya barabadde ekkubi bagambe mugjeeko omugulu oba mugjeeko omukono ye oda eri eyo ekiri mawaliro kubba organizi z'abantu bye batujjako babiteekawa babiziika babyokya kyeya kolera abantu bwe bakujjako okugulu ate bagenda kuwaani nga kumenyeze waliwo okugulu ne kumenyeka emirundi 3 nga butuufu basobola okukola nokuddawo naye okubanga tebatono nnyo tebalina na budde bukumalirako nga ggwe omunnansi bagabagambe mutemeko naye nga okugulu basobola okukola ne kuddawo naye nga option gye balina nga bo abasawo mutemeko osigale nga tolina musajja gwe gwali eyo agayalira mukazi nga ali lubuto n'agenda ku sikaani yekka n'agenda okuzaala ng'ali yekka bw'olikera ku makya mukazi ono omusanga alina kidini emu wenenyanga wekka. Bakazi bannyo mu Uganda bababyeko kidini naddala bye basala obusazi nga alina kidini egyo akezuula ng'amaze okulwala bulwadde bwa nsigo n'azuula nti bulijjo alina ensigo egyo endala baagigiramu mu ddwaliro. Uganda yaffe gye tulimu bizinesi zitambula bannyinaffe kati ennaku zino bakukwata nebakufunisa ne bakuteekamu eggi ly'omuntu gw'otamanyi nowetikka olubuto emyezi 9 nga buli mwezi bakusasula kakadde kamu mu myezi 9 ng'olina miliyoni zo 9 n'ozaala omwana n'ogenda bakusala ne bamugjamu tolina musindika balina kukusala busazi naye weebuuze bakuba kalifoni bakukkiriza kubeerawo na muntu biri mu Uganda wano bitambula mu ebiri
tebakukiriza kujja na muntu ojja ne bakusikane nagamba omubiri gwo mulungi nnyo tugera kusasula owetika olubuto lw'omuntu tebakubulira muntu ki mbune yazaala abalongo watu yakola simanyi nenkubulya ebiri mu Uganda we yazaala abalongo eyo simanyi nze nkubulya byemmanyi mu Uganda era ne yali Uganda wano system eri mu Uganda eziri Mexico zikatel zyatuuka mu Uganda muno abaana baffe bagenda mu campus babateeka mu bigroup n'avaayo ng'omwana musiyazi watavaayo musiyazi avaayo nga malaaya omwana n'agenda ku campus nga nokwebaka n'abasajja 5 yayingira mu kigroup nebamuteeka n'agenda mu kende buwala bwawe mu Dubai nate Museveni yabagambye lwaki mugenda eyo ne babakozesa owakadaama nga wano Uganda waliwo emirimu because mulalu mirimu ki egiri mu Uganda wano yewe yagambye mirimu ki nti bamulimba olaba omuntu tamanyi naye olaba n'omuntu tamanyi kitongole ky'amasanyalaze nti kyakyusa erinnya olaba n'ategeera tete emirimu giri mu Uganda wabula ku TV nga tamanyi kigambo nga tamanyi kitongole ky'amasanyalaze oba kyakyuka oba tekikyukanga ninga mwe mukulembeze waffe overseer w'ensi yaffe yabadde akudaalira bannyinaffe abali ku kyeyo President 7 emyaka gyatuuseeko mikoowu Katonda yamuwa ekitone oba yamuwa omubiri okusobola okujjukira byonna byayiseemu kizibu nnyo okusanga omusajja w'emyaka gye asobola okujjukira byonna byayiseemu naye akooye ge mazima era wosanga bakamiliyoni nga bagamba bannange Museveni mulungi nze wosanga baasi wentiiki nga bo bali bulungi nti wanaagwamu ekidumu sajja kukubira bannamawulire bajje bamutwale wabweru akubira President Museveni agambye munnange ndi bubi kyova olaba nti industry yaffe egudde because abatuukira President Museveni bamugamba bintu biri individual beyagaliza bokka individual bebekulwa mwasendeza okugula kamera eyamba ye yali eyambyeko omuntu kyomulala gwe wagagameero kamera bapangisa mpangisa nesiri wagagameero esente yazijjawo gyazigula bwa Museveni bwe bapangisa esente ziragawa mu nsawo ye eyani bebekulu kati okaira ku makino gantu kamiliyoni yagera kulonda baasi kuba n'abantu basiru n'ababadde bayambadde yero bonna basiru nga ye nti kamiliyoni ku bintu byayimbidde e Uganda muno ye muyimbi akyasinza okuyimba mu bitundu bya Uganda ebingi buli nsonda ya Uganda agiyimbiddemu agituuseemu buli nsonda ya Africa ensi ez'amaanyi aziyimbiddemu azituuseemu ye teyeegomba mu myaka 40 tulina ekisaawe ky'ennyonyi kimu n'ekisaawe ky'ennyonyi kimu oba okawooti olaba nga agenda okugwa mu ntaana negomaye muno ogawooti n'owulira nga egundi endudumira weeti tulinamu negundi ebinnyanya ennyonyi yakka nga mulimu ebinnyanya weebiti nseekyentebe ensi yaffe era tuli by endorsers bakamiliyoni tobanenya because for them banonya mmere ya leero tebakyatambulira mu reality batambulira mu bulimba tebakyatambulira mu mazima naye era tomunenya because sawa zino buli muntu afa kugenda mu nsawo ye anti yagamba yeesibye nnyo ku bantu mbu abantu bano beyeesibyeko tebamwagala kawagire Museveni amwagala mutuufu era inagenda gye bakwagala nera ne Museveni tamwagala kubanga senga Museveni amwagala yandibadde akola eddwaliro ne bamujjanjabira ndano buti kulinnya ennyonyi akufunye Museveni tamwagala kubanga senga yadde amwagala ng'ayagala kamiliyoni yantereezeza endongo n'ebeera n'amateeka Just Museveni amukozesa bukozesa mutunda eri abantu kubanga kamiliyoni alina numbers alina eddoboozi music we ya crossing over abantu bamuwuliriza kati yerimba nti Museveni amwagala bw'obanga agamba Museveni amwagala kale amuwemu obuyinza afugemu oba amwagala amuwemu just afugemu tutegedde amwagala kamiliyoni Museveni tamwagalangako tali mwagala just amukozesa bukozesa nga akozesa ba advisor nga akozesa simanyi ba RDC nga akozesa simanyi ba minister is just a puppet okutuukiriza ebirooto bya President Museveni just a puppet bali banamboze beyayogera kabagamba useless what idiot yes Alenskin finally yalangiridde ayingidde NRM sewunya ati otote sewunya
Allen Skin anoonya protection okuva mu government. Ayina bafango nno. Anoonya protection okuva mu government. Ayina ebibi. Mu Uganda wano Allen Skin yaddira Dr. Jose Chameleone okuba ne references mu bayimbi ennyingi. Asinga Kenzo ayimbidde ebbanga eddene. Asingidde Wiz ebbanga eddene. Emisango ku police okwo. Kati Allen Skin yanoonya protection okuva mu state. Okay. Nti muyimbi waffe niwakera ku machana agala oluguudo na byakola makindi bito biraba. N'abeera mu kitala wakati ng'ebitala bitadde naye nga yeetoloza emmotoka watu mu bitala wakati. Ensi neekuba enduulu ne basanyuka naye nga ali mu bitala wakati w'ebiti. Ali mu kwetoloza mmotoka. Mwene mumukubira enduulu bannange eyoyo omubi naye nga amenya mateeka. Tunaakera mu kyokutereeza ensi yaffe ng'abantu abali mu buyinza baprotectinga abamenya amateeka. Nakera ku machina akuba omuntu namumukubira engalo Allen Skin wakabiyo waffe ofangoni. Nosanga n'omunamawulire mulamba ali kuli protectinga ekibi. Ensi yaffe beeragawa. Wawo omwana yakafa. Omwana mu bigambo bye. Polisi agala ennonyi. Mu bigambo by'omwana agamba mbu bamukubira ku fangoni. Omwana n'abeera yabadde wakennaku nga 3 yafudde. Omufutafa. Omufutafa. Omuntu teyefiirira. Omuntu teyefiirira. Okay. Essaawa zino olaba byonna ebituuka ku famire ya Chameleone biraba birina ki ensonga bituukawo. Olaba Allen Skin Katonda muwadde favor gyawa ba Danieli gyawa ba Samsoni gyawa ba Jacobo gyawa ba Noah gyawa buli muntu yenna ali mu Bayibuli ow'erinnya gwe boogerako. Naye Katonda wakuwa favor omulaba abamanyi kyogenda okukola kyogenda ogikozesa amaba akimanyi nina akuleka nakuwa muwaazi because yakuwa wiire ey'okutegeera. Wiire ey'okutegeera ewo tagikozesa feve weekuviirako weerewe papa ng'otandika okusasula buli kimu kyonna kyewakola ng'olina feve eyo. Nkikuddiremu feva Katonda yagiwa abantu bangi nnyo mu Bayibuli omwo. Yagiwako Peter n'amwegana emirundi egi. N'agiwako Noah n'amutuma n'agaana. N'addukira ku mazzi negakyankalanya okumanya nti yayogera n'agamba ennyanja ekyankalanya amazzi. Abantu nabaga bannange nze buzibu wamunanzija kulya ati ennyanja ejja kukola ki ne bamukwata ne bamukasuka ekinnyanja ekimumira ye kennyini n'atuma ekinnyanja nekikola ki nekimumira n'ategeera ensobi ye yewiiri y'okutegeera eri gye nkugambye. Ensobi ye Noah yagitegeera afukamira ku mavivi ge n'amugamba Mukama Katonda nsobezza manyi mbadde mugyemu mbadde nsaba ompeeyo chance emu. Ekinnyanja kyakola ki kyamuwandula ng'ategedde ensobi ye. Yewiira Katonda gye yatuwa ey'okutegeera ensobi zaffe ng'abantu bamulya mmere. Lwakubanga ng'abantu tulowooza nnyo tusinga okutegeera okusinga eyakera mu ky'okutunda eggulu n'ensi. Okitegeera Allah yakera ku ky'okutunda eggulu n'ensi teyeebaka. Bwe tukoma okutegeera ate ye aba yategedde dda. Ekyo kirema abantu nti feva tesookedde ku ffe esookedde ku bantu bangi nnyo abadde mu migigi egy'enjawulo. Amini alina feva nga ye pulezidenti nisa zotula ku bintu bya Amini era tumujuliza senga Amini akyaliwo because Amini yakolera ensi ye nga kyalabe mu nsi endala akiteeka mu nsi ye nga yeebuuza lwaki ensi eno erina kino nga nze sigirina. Lwaki tetulina Uganda House mu America oba mu UK n'agiteekayo because omukulembeze ayagala eki ensi ye gwali mu kututeekerateekera. Ayinza okuba nga mudongo, ayinza okuba nga si mudongo, ayinza okuba nga mulimi, ayinza okuba essaawa zino Napoli mwana yakyusizza ensi. Essaawa zino Ukraine president we yali comedian bakazanyinkirizi. Katonda bwakuwanga favor omuyambanga nyakwe n'amagezi agafumintiriza. Kati Allen Skin byakola alina favor ye kyova nawakola ensobi abantu bagira banga nsobi because ali mu budde bwe. Abembale bamugaye tasala. Abantu bamanga nti kati abe Kampala basomuga tasala. Kale bwabanga yakoze ensobi
ng'agitegedde amateeka gasomukwatako bo police emunoonya yakoze statement weyabadde tewabaddewo poliisi awo manya amagye agabeerawo weyabadde tewabaddewo poliisi namagye maki gakoleraani ati ngamba neba muganda woba oyina bakukwatirawo webate cucu bwoba oyina referensi n'amagye gasooka okukuteeka kini yawulize anti omwogezi wa polisi yagamba bali mumunoonya asiriwaze mmwe abatategeera kyoka tebamanyi gyabeera simanyi naye kimanyi bamanyi kati nkere kumakya ngambe nti omuzeeyi alina emundu olabe batamanyi oyobeera ku mundu bakwanguya gwe nkere bukezi kumakya ngambe nti omuzeeyi bannange muzeeyi alina emundu ezisukka mu 10 oba ebisosonkolo by'amasasi oba ebisosonkolo olabe bwe batakunoonya bamanyi naye tebibalya kubanga mu nsi bad design nga mulimu abantu bayita collateral damages abalina okufa ngentukutuka yabe tejja nga tenakutuuka naye just nga abantu bebabase mu collateral damages oba ngamba nnyo munauganda olwana nnyo obutabeera mu collateral damage okufa okulya okutategeerekeka wadde ffenafena entuuko zaffe tutuukira ne tufa but waliwo okwesombera okufa nonoonya okufa n'olumba okufa n'osoomooza okufa kufa tebamusoomooza era kufa tebamuzanyisa era kufa tebamuyisa mu maaso kufa asigala kufa nze naawe tujja mutomerako lumu Allah subhanahu wa ta'ala watukishanaga tujja kubuvaawo nemba nfa ntya omukka gwange guba gukomyawo oyinza okuba nga ossa wano nga nange nzisa ogwange ne gukoma nga gwokyassa ogwange ne gugaana ate Dr. Niko tewamulabye okusala amaloodi twamutaddeyo ku sande naye ng'omanyi byakoze kusalama n'abaana waliwo abaana b'okagodo bali mu kukaaba kuba yabadde abajjanja b'enziku sinanze kuzokka akoze ebirungi n'akola n'ebibi baka mu Buganda bagamba twogera birungi byereere naye abayimbi baaganya ogenda omuziika because naye byabadde abakola naye abadde tabajjanjaba bwe tugera mu details waliwo omuyimbi mulwadde yali mulwadde wa siriimu naye ng'atumayo omu ku bantu be abalamu ne bakozesa erinnya lye ne bamugyako omusaayi ne bamulaga ti omulamu kati gwagamba nze nagenze nekebeza date ogiraba esitampu yeeyo genda mu ddwaliro tyo nawabolebera akutwale bagenda bakebere n'ogenda n'owayamanya baleeta sitampu zifaanagana olaba ddwaliro ne bakebedde nange bankebedde ndi mulamu naawe oli mulamu naye nga ye mulwadde akozesa linnya lya muntu mulamu era ng'eddwaliro eryo lisajja kwogera liri awo lya muntu omumanyi yaddeko mulamu bwensi ne begatta omwana n'afuna obulwadde ng'onaabumusize muyimbi n'abukawo nakyo. You understand? Kati yensi gye tulimu bw'ofuna feva osabanga nnyo Katonda akuyambe mu feva eyo akuwa omwoyo gw'okutegeera gw'okutambulireko. Alinskin ebbanga lyamaze mu Kampala wano abadde alaba ebintu ebimu tasobola. Abayimbi ng'olina omuzimu gw'okuyimba gw'okwerabiza. Nagamba kabaka w'okuyimba bamuyita Stanley. Ye kabaka w'okuyimba ye muyimbi yekka yali akubyeko oluyimba ne lukyankalanya Katonda n'agwa mukwano ne Katonda n'abeera gwakubiri wa Katonda. Mu kubeera mu gwakubiri wa Katonda yalowooza nti kamaze Katonda ye yalina obeera Katonda, yalina okubeera Katonda because akola ekintu Katonda kyatakola ki kyatakola nate Katonda yakimuwa yagaba talenti ya buli kala. Ye n'alowooza nti asinga Katonda akola ki ku malala ge n'obutamanya n'obutajjukira n'obutalaba bintu Katonda byakoze yagezako omujja mu buyinza. Yeyo omuyimbi ng'ayini ku hit abeera n'amalala aba tajjukira gy'avudde ne byalabyeko mu industry aba takyabijjukira aba mu momenti ye sitaani oli. So sitaani wafunza omwoyo gw'omuntu amwerabiza buli kakica kinanyina akabi kayiseemu. Era nyongera okujjukiza muganda wange mu bulamu bw'ensi bw'oba feva ogifunye gikwate ng'akalira because buli nnaku buli ssaawa waliwo asabirira ogifuna. Waliwo omwana ayimba ennyimba 2 bwekyanganaga kuyimba tekuliko limba libafuseekiti naye Katonda gwakuyadde obuyimba yimba 2 bitategerekeka
katonda akuyambe nakuteekako blessings n'ofuna ate abantu beyayisaamu omukisa ate n'obakuba family nafuna obwenkanya tesobola lwaki tesobola family y'omwana ono Kalamagi afuna obwenkanya taata oba yaddeyo na Iraq naye ngayo nagambye omuntu tafa one day one time abantu bonna bosse bali kulumirira nga fiva yevuddewo oyitegera obulumi bw'okufa Gaddafi yali takwatibwako ne Gaddafi yategeera obulumi bwa Allah ng'akuvuddemu Allah abakuvuddemu n'oleeta otya nga Allah akuvuddemu abakuvuddemu abatajja kuddamu kuwa fiva ndala muntu omu gwe yawa fiva ewange mu kitabo ekitukuvu bamwita Samson yasobya kubanga tunamugamba togeza nga noyogeranga amaanyi go gye gava Samson olwokubanga nti omukazi yali amwagala nnyo nayogera amaanyi ge gye gava ne bamugyako amaaso ne bamusalako enviiri n'anafuwa mukadde akasembayo najjukira nti nasobya nagamba Mukama nyamba onziza amaanyi gange mukadde kano ntukiza omulimu gwampa okutondebwa ku nsi nfe ne bano abantu bewatonda okufa nabo kano nagamuddiza era yafa nabo so omwoyo w'okutegeera oyo akujjukiza nnyo ng'otandise okukola ensobi nogamba wano ntomedde kaneddemu kanzireko emabega kansabe Katonda mu bibi byenkoze anyambe bireme kumperekera mu bulamu bwange bireme kukwata bazzukulu bange bireme kukwata baana bange yes boss